kitegeeza mandule kitegeeza mandule nti Munnayuganda anywa liters 12 n'akatonyizi 21 buli mwaka. Lowooza ku nsonga eyo. Abo nno bassebo ne bannyabo ensonga entugiyise mu bbaluwa yaffe nga tulina obweraliikirivu era nga twagala kikyuke. Saate tibagambye 12 Munnayuganda naye ate ne kifuula Uganda okuba nnamba emu yakulembedde awo yakuta ekikopo kubanga awalala bali katonyize nnya akatonyize 5 naye Uganda eyeri mu meka. Ripooti y'emu eraze nti Bannayuganda abanywi balujulu abali wakati w'emyaka 15 n'okulinnya waggulu abo bakommonta liita 28.5 buli mwaka. Kakale sigamba mandule eriyo omwenge guno omulalo gwa bulijjo naye nakyo kiraba nti liita azinza 28 nazo nnyingi. Omwaka gulimu emyezi emeka bakiraga buli mwezi anywa kyenkana ki. Awo nno tukisudde nti nsonga nkulu nnyo. Okuva mu gavumenti ey'abamatwale waliwo amateeka agaleetebwa okufuga ettamiiro mu nsi, naye kituzudde nti amateeka ago tegakyasobola kwaŋŋanga kizibu kino. Agamu ku mateeka ago ge twogeddeko waliwo ko etteeka kangawe mu Lungereza Liquor Act, Potable Spirit Act. Waliwo n'etteeka yali likwata ku nguuli eyabaliwo erinnya nguuli Act. Amateeka gafuluma mu myaka g'60 okutuuka mu g'90 naye kati amateeka ago tegakyasobola kufuga kwaŋŋanga kizibu kino. N'olwekyo kyetaagisa okubaawo entereeza ekolebwa okulaba nti wabeerawo okuluŋŋamya abantu engeri y'okufunamu ebyokunywa bino n'okweyisa n'ebintu bino. Naye kirala kye tugambye wabeerewo enkola ey'okujjanjaba abantu bano kuba balwadde wabeerewo ebifo centers ezijjanjaba abalwadde bano.